Njagala nate okwaniriza mu programu yaffe Kadaama ya sabbiiti eno n'okukulisaayo yonna gy'obadde wiikendi ekutambulidde etya ennaku zitambula zitya. Tuli mu mwezi ogusembayo mu mwaka guno ogwa Desemba, nolwekyo omwaka 2023 tulabika nti tulina we tugutuusizza gwe gulabika nga gugenze kamuntu kasita otandika okuyingira mu Desemba nga n'ebikujjuko bitandika okuyingirawo. Kati banaffe abava ebweru abatali bakadaama, kuba Kadaama abeerako n'emyaka gye nga nti nze nja nfuluma wano okusinziira bw'agenda contract ndowooza bagaba za myaka 2 oba waliwo ezisingawo. Gwe naye ajja kuba mbuulira, ajja kuba ntangaaza kuba tuli mu programu Kadaama. Kakati mmwe ate ebyammwe temuliiko, simanyi tugenda mu sizoni ya kuwummulamu, naye abo abagenda okunoonya emirimu egy'ekika ekirala mu kiseera kino babayita abasama, babayita abaki, naddala aba South Africa bano abagenda okuyiiya. Luli waliwo amannya agaali gabayitibwa naye sijja kubigendamu. Bonna bayiiya ssente, ze muntu ayiiya ssente gwe ndi naye. Nolwekyo tuli mu kiseera ng'abagenda okuyiiya ssente nabo bakotandise okukomawo, batandise okukomawo. Kati ebikujjuko tubibeeremu gye binaagenda okubeera ng'ebikoma nga tuyingidde mwaka mujja, omwaka 2024. Ate 2024 naye toyinza kumanya kikyereeta, naye mu kiseera kino nkuga nti omwaka gwo gulabika nti gugenda. Mwebale kubeera nti mutambula naffe programu Kadaama, nate tukomyewo n'omukyala gwe twali naye sabbiiti ewedde Kasubo Erina tuli naye. Webale kujja nyabo, webale kujja. Kale neyanziza mukulu twa sabbiiti ewedde watugamba nti abaana bo nabo wabateeka mu mulimu bagende bakuli. Kituufu. Abamu tebaakulaba, njagala obuulira abantu abo nti bannange okutwala abaana okukola ebweru si kubatuntuza wabula kubayamba kubeera bulungi mu biseera ebyo mu maaso. Bannange nesiimye okuba nga nkomyewo ne sabbiiti eno mbeere nammwe twogereko ku kino eky'okutwala abantu ebweru okukola. Nze ninayo abaana bange nga bwe nakugamba wiiki ewedde mukulu twaha nti ekyokugenda okukola ebweru togitwala nti kubanga otwala bootomanyi. Naffe abaffe betuzaala tubatwala ne bakola, kasita omanya nti omututte akyuse embeera y'obulamu bwe, kubanga leero wendi enkya sigenda kubeerawo. Omwana ono nina okumuyigiriza nti bwe mba siriiwo aba asobola okwebeezaawo, kubanga naye ajja kufuna obuvunaanyizibwa ng'ate abeezaawo abalala. So ekyo tekiŋŋaana kumutwala nga ndabye nti waliwo opportunity ey'omwana ono okugenda okufuna omulimu ova enenecha oba bwa Kadaama oba bwa Ssekadaama, wonna we mba mututte kasita wabanga omukisa ogwo weeguli mutwala. N'abange gye bali nina 3 mu baana Kasubo Erina oba nange nina abaana 3 bagenda bali bweru bakola. Nabo bakola? Yes, sebo. Banoonya ssente? Banoonya ssente era omu ku mu bulungi so si mu bubi. mu bulungi waliwo gwe nasanze sabbiiti eno omuzadde omu naganze nze tombuulira bintu byakutwala bweru okujjako sibirinaako kazi nga tabirinaako buzibu. Naga nti ekingiza okuŋŋaana okutwala omwana ebweru okujjako nga alina omulimu wano gwa $3,000,000 awatali ekyo agenda n'ayiiya. Nange ŋŋamba nti agenda akole. Ssente z'ebweru ziwera nga we nakugamba wiiki ewedde nti ssente z'ebweru teziriiko transport, teziriiko lunch, n'okulwala tekuliiko, n'okulwala babajjanjaba, bakama baabwe be babajjanjaba. So nze omwana mutwala n'akola, kubanga akasente ako okalaba bw'okagattako n'omwezi guli omwana agenda kukwata obukadde 4 obukadde 4 agenda bukolera mu myezi emeka 5, naye ojja kubeera wano e Uganda omale omwaka mulambo n'ebiri nga tokwatangako obukadde 5 bwawamu, kubanga osobola n'okugamba mukamaawo nti ssente zange zinterekere ojja zimpa omulundi gumu nga ziri obukadde 5 oba nga bukadde 6, ng'okimanyi bulungi bw'onooziweereza e Uganda bagenda kugulira puloti gye ziri oginoonya n'ogifuna bw'oba ogudde ku mutuufu, kuba n'abaana abasigala wano balya ssente z'abaana atakuliiko kufera. So mutwala nze n'akola.
kubanga sente ezo ziwera kubuulidde ensonga then nze bwe naasigala wano buli akoze meeting y'embaga ayagala nkole contribution abafudde bonna nina baziika oyo transport omanyi ngeze sente tozibala ntegedde otya mu December ono ninamu embaga ziri 6 ninamu emikolo zonna olina okuwa contribution togenda koma kukola contribution toyina excuse yonna togenda koma kukola contribution naye olina okugenda ezo nazo sente obwo nabwo obudde obutadde wali bwe walikoleddemu ekintu obutaddemu amafuta mutute n'ekirabo bw'oba mukyala mwabami temwefaako nnyo temwakoze mu byokumpita mwabami muyinza obutagenda mu saluuni omukyala yalina ogenda mu saluuni egyo mitwalo nga5 ku 4 oba 3 kisinziira agenzeewa oba 10 oba 2 kisinziira bamukolerawa okwekolako atuuke ku mukolo ng'atuukanira n'omukolo ezo sente zonna tebazibala yagenda ebweru tebimukwata nako ate bw'oba ebweru oyinza n'obutasalawo kukola contribution ya kintu kyonna paka bw'olidda toliiwo paka lwolidde era teryakuvunaana sente zo ziba kiliini teziriiko kugenda ku lumbe teziriiko kugenda kuziika teziriiko kukola mikolo mbaga biki teziriiko kiliini omufirika wanaye saasaanya nnyo sente simanyi mu lumbe simanyi kufiirwa kola ebyo byonna biyoola sente butereevu ate tetubibala wano nga tuli wano tebibalwa sabbiiti ewedde twasuubiza abantu bano okubabuulira ku nsonga ya bazita job orders mugenda ne muganda tunoonya abaana 2,000 tunoonya abaana 1,000 noonya abaana 7 noonya abaana 8 batwala kati mwe mubijjawa kati bw'oba oli mu recruitment muno ng'oli kampani otwala abantu ebweru kiringa ababeera wano e Uganda nga contractor ozinoonya tezijja kusangaawo ozinoonya ate bw'oba nga oli contractor mulungi naawe bajja kunoonya so bw'oba nga oli mulungi nga oli kampani oli mwesimbu oli w'amazima oli mwerufu bajja kunoonya somehow abantu bajja kujja ku email ojja kulabirawo nga bakusaba opatanaringe nabo bakuweereze contract then naawe olina okusituka ogenda ozinoonya naye nga n'abafere bangi mwebali abajja okufera ndowooza olaba kampani ezihasolinga n'abantu nti babakubye ekibooko batoola sente ku baana biki ebyo batola sente bawaayo sente bayagwa ku bafere nawaayo sente zange kati emyaka 2 tebantwala ne bamutomeza oyo aba atomedde abafere naye nga naye yatomera naye ate tajja kugamba eno nti natomera nabagambe bajja muwalabanya naye ngaekituufu yatomera so olina okwegendereza nammwe gye mujja emirimu mujjayo gy'ebicupuli eriyo abafere bw'oba toli mwegendereza kubanga osasula ajja kuwa job order naye nga job order teri realistic nga yampewo kati gwe ogitegererawo nti kakati eno ndabika nnyingidde empewo anti kati ebyo ebintu nga era bw'olaba abafere bakozesa bw'olwa mu kintu okimanya weesitukire omuntu bw'aba akuweereza ali Dubai katugeze agambye international employment linkage njagala bakilina 10 lwaki tosituka gwe MD gwe general manager n'ogenda n'olaba ono ayagala abaana 10 abyani ku sisitimu ye Dubai emumanyi aleeta abaana ddala alina emirimu si wampewo olina okwesitukira ogende ebibatwala ebweru entakera olina okwesitukira otuuke ku ground togwa bugwina muntu ng'akukubidde essimu n'okyamuka bw'okyamuka ojja kutomera then nyinza okuba nina omuntu wange ali eyo katugeze Saudi Arabia muba plantingayo nanoonya manyi bw'obeera mu guno omulimu you need to network okufuna enkolagana n'abantu ab'enjawulo nyinza okuba nga nina oba munnange oba twali ku university oba mu business oba anywhere naaba nga agenze ne mugamba nnoonyezaako onfunire bw'anfunira
katugeze Nsamba angambye nti nkuweereza job order sibuuza sinoonyereza kubanga already mmumanyi nti tasobola kumpa kintu kya kifere otandikira okunoonya abantu nze ntandikirawo okunoonya abantu kuba mmanyi nti ye akyetoolodde okusobola okumpa eyo job order Nsamba agambye twaha bw'onompa job order ngenda agamba ono twaha yaani ng'otugezezza bubi tedage erino oyaga kunjabya tugamba abantu ne bagaa nti twaha mufere mu mirimu guno katoli bufere naye mu mulimu guno mpaka omulimu gwo gwa twagumanyi so bw'ondeetera ebiri related ne TV njagamba kituufu anjabiza so bwekityo bwe kibeera naye bw'ojja mu TV ntandika okukutunuulira kati ono ebya TV abitegeera ati kati naye muntunuulira nga nzize mu mulimu gwo ne ŋŋamba naye ono gwe ndiringa naye ali biki olwo nosobola okuyita so bwekityo so in other words tokyamuka nti buli akuwa job order wetaaga second eye kyekyo nekibasitula n'ogenda notuuka ku ground n'omanya bwe mba nga ntwala badriver bagenda kusulawa bagenda basasula mmeka waliwo ne documents ze balina okukola ministry n'approvinga so ministry n'ekigendako biwanvuko togwa bugwi bano bempulira basimayo byaganyabo bayita eno bbali kubanga eriyo be batwala nga tebayise nga abayisizzeeyo emyaka 10 kati okuva mu 2013 paka olwaleero muteeka okubanga oyina comparison gyosobola okumpa ennungi era etuukiridde bweyogera ku mukozi avudde Uganda n'omukozi avudde mu nsi endala ffe batugerageranya batya abawano bakozi banafu tebaagala kukola beeganya ekyo njaga kijja ku ggwe Abannayuganda bantu bakozi era gye bakoledde babaagala kyova olaba nti ne contract tuzifuna okugenda mu egyo emirimu ekintu banakyonoona bwonoonyi naye otherwise balina erinnya nti omunnayuganda muntu mukozi mwesimbu ate mukozi banakyonoona bwonoonyi naye nga kyekyo tuli bakozi oyongeddeko ekirala kyembadde nja okukubuuliza mu kirala wano bannayuganda abasooka okugenda ebweru babamanyi nti bayaaye munnayuganda mu Nigeria bayaaye mu nsi endala ezitali zaano za Buwarabu ekyo ndoza siize nkyeyogerera nzekka nawe wakiwulirako oba bannayuganda gye bali awalala gye bagenda nga bagenda bugenzi tebayita mu ttiimu zino ezikola ki ne training ez'enjawulo bannayuganda bazibu nnyo ku mulundi guno kibadde kitya bannayuganda muyinamu be musanzeemu ne mugaa nti omwana yafulumira mu kitongole gundi ne bamukwatidde egundi nga bba omwana yafulumira musanzeemu ababbi njaga kifuna kuva nga njogerera ku saidi y'abamaidi oba general bonna ngamba nti mu bamaidi omwo bangi be batuloopera nga babbi njagala kuwulira kuva ku ggwe ngenda kwogera nga international employment linkage ebinkwatako kubanga nyinza okubanga ebyebweru ebirala sibanyi nnyo naye ffe wano mbadde sirooperwangako mubbi ng'ayise wano nti yabbye oba abalenzi oba abawala yayingidde mu nyumba mu kisenge kya mami wabaddewo sente ezabadde awo tebazirabako bakamusiba emyezi 2 yagaana okwogera ekyo nedda sijja kuwaayiriza kuba sikirabangako nze mu myaka 10 tekiriwo sinnakiraba kube tututte oba lwa training gye tubawa kubanga kye tukola ffe wano omwana bwe tuba tumutwala ebweru asooka n'abeerako naffe mu accommodation so mukama abadde mulungi nti atuyamba omubbi ekyobubbi bwe kimutemba n'abanga bbye ng'ali naffe prosesi yawo wekoma
awo wetumukomya tetumutwala. Mwina bwe mujja munoga nti ezo empisa ezizo tulina ababbi twakatamine nga wano nga tanalinnya ababbi nga ba mirundi nga jijo gitya mbulira abo bannayuganda betaaga okukyusa era oli amanya nti bwenzijja nga ndi wa muze guno nkwata munva nkola ntya ze siinayo kifo. Eriyo omuwala yabba sente ku ssimu ya munne simanyi bwe yamusoberera n'afuna pini ye n'amubbako emitwalo gyali 39. Bakyali wano nga bali wano nga tuli nabo nyazeesindikira ne tunoonyereza aba MTN ne batubuulira ennamba eyazeesindikidde kwezagenze. Omuwala ne yeetonda naye yadde yeetonda ebibye byakomaawo. Then omulala yabbango tetubatwala ababbi tetubatwala. So omulala yabbangoye za munne n'azooza ekiro ate stupidly n'azaanika emisana mabega wa fensi era naye tetwamutwala. Abeetoolatola tetubatwala. Then abalala betujjamu bano betulaba nga basezi wangi yes night dancers abasezi towakana kubanga nze yo gundi ye department yange musula nabo wano nekimutemba ekiro so kyamutemba n'asera ekiro munne n'amulaba era munne oyo yayisibwa bubi nnyo. eyamulaba yasooka omulaba experience njagala njerabireko obono ogisangawa. So oyo naye ne tumugjamu yakola atya mbulira omusezi mbulira mukulu so tubajjamu kyenyinza yakola atya soko mbulira musezi omuwala oyo sijja kubuulira region gye yava naye nga yajja nkisirikidde nakyo ya kiro naye nga yali asuzeemu ennaku nga 2 kati ku lunaku olwokusatu n'afuluma. Munne agenda omusanga ng'ali bute nga bwe yazaalibwa ng'azina n'amulaba n'asooba n'addayo n'ayita n'akoona ku metro ekigundi kyalwawo muggwako ekitambo ali wabweru yali wabweru olutafulumye munda nga bw'anaafuluma mu nnyumba muli n'ajja wano n'adda mu lujja manju so gye yali aserera kyalwako muggwako so bonna abasinga ne bajja ne bamulaba naye ono eyasooka ono oba yatya nnyo oyo eyasooka omulaba yatya nnyo kati n'oyo tetwamutwala omusezi kimwambadde oyo omusezi tetwamutwala n'oli yalwala ne tumuta nadde eka ne bamujjanjaba whatever they treated sojja mwamugamba nti ddayo eka osooka omule olulala mumuga nti omale dde era yagenda oyo eyalaba yagenda gyali kati ali mu mwaka gwa 2. Abalwana nabo tetubatwala ziba mpisa mbi kubanga n'eri abajja kulwanirayo. Mwina akakungunta konna kemuga nti twagala abaana betutwala kati bwe babeera balenzi nga batusabye baddereeva twagala ayina height bweti butereevu n'oli abaagala avaayo eyo n'ajja wano abamanyi abaana baayagala abamanyi qualities z'omuntu gw'ayagala otwala so avaayo asituka n'ajja ffe ne tuleeta abaana ne tumugamba baabo n'abakozesa interview n'abatwala ne ku luguudo ne bakola practical yennyini so n'akunguta ngamba gwe toyiseewo n'atwala abaana aba standard gy'ayagala. Okay. In fact emirimu gyonna si driving yeka no kukola awaka neya batunulira omukwomu n'amulaba omukwomu ffe tusengejja nabo ne bajja ne basengejja. Challenge ki gye mufuna
mwe abali mu mulimu guno n'okutwala abaana waliwo ka video ke nalaba ng'omwana agamba yes I'm Ugandan me Kadaama what something challenge kize mufuna is that also challenge nti abaana tebamanyi luzungu bwe batuuka eri kibakosa oba Abarabu tebakiriiko kubanga after all kyatamanyi n'olulimi olwo n'Omwarabu talumanyi. Abawarabu si bonna nti bamanyi. Ojjukira ewaabwe bakozesa Arabic, basoma mu Arabic, bakozesa Arabic. So bano abagenda okolera abakadde tebamanyi luzungu yadde n'ekigambo n'ekimu. So ffe wano kye tukola bwe twamanya nti eyo challenge kubanga tutwala abasomye abali awo wakatikati n'abatasomeddeeko ddala nga teyagendako ku ssomero naye ng'asobola okwogera oluzungu. Oluzungu lw'Abawarabu si lwerungi ennyo kasita aba ng'asobola ocommunicating ate bw'oba omanyi lungi era olina oddumenyaamenya. Kyova olaba nti abagenze eyo mu nsi z'Abawarabu abamu yadde oluzungu lwali lulungi lufa. Olina oddumenyaamenya akutegeere. I want food, mama sleep. Why happy? Sarale give. You get? Ajja n'abubuuza lwaki onyiize n'agamba why not happy? Gwe n'otegeera nti agamba lwaki siri musanyufu. N'omugamba not happy Sarale. Sarale. Give you Sarale. You get? So oluzungu lwabwe si lwerungi ennyo. So ekyo ne tuba nga ffe kye tukola wano tubasomesa Arabic. At least omuwala n'agenda nga amanyiyo ebigambo bya Arabic ekitini ennyo 10. So tubasomesa ne Arabic nerabidde okugamba nti naye ali part of the training gye tubawa. So challenge gye tulina wano esinga obukulu maybe ya abaana okubanga tebasobola kufuna ssente ezikola ebintu bye balina okweteekamu ezo zitandikirwako. Then n'emirimu bintu nga ki okwekolera okwekolera Interpol, okunoonya passport ebitonotono. Then tulina requirement kuba sife tujja omugulira ebyokukozesa ebimukwatako ye nga ye. So omwana n'akugamba njagala naye sirina. Naye naffe ne tuba nga tetujja muwa kubanga era naffe tetusobola muteeka mujjukira. Mwenga baludde mu mulimu guno ebiseera waliwo ebyatuukanga buli TV wano buli mawulire gonna gayogera ku baana abali obubi ennyo. Abaana tebyabakosa mu mulimu guno. Omulimu guno ng'emirimu emirala gyonna competition gyeri eriyo ajja okwogera nga ye afokasinga ku bibi byokka. Naye omuntu bw'obanga gwe olina ebirungi by'okoze osobola ofokasinga ku birungi. Ebibi bijja kubeerayo naye nga 1-2 bireme kujja ku mulamwa. Ffe ekyo kye kitukuumye. Eriko bwe batuuka nga buli TV buli bamugye mwesigo babireetedde guno mulambo gutuuse. Naye wano e Uganda abantu tebafa on a daily. Bafa on a daily. Kati gwe lwaki oba omanyi nti ali eri ye talina kufa olunaku lwe bwe luba lutuuse. Besides emirambo egijja Entebbe gyonna tegiva Saudi giva all over kubanga tuli all over. Ate wano okufa weerabirako nti ne Uganda tuziiko ne daily. Oteekako reediyo ebirango time yeesalako. You just need to be focused nti kino kyenjagala kino nze kyendi. So gwe biri aboogera negative si kirungi nnyo kubanga gwotwala negative kubanga oba tojja kgenda mu maaso. Once you focus ku bibi bikujja ku mulamwa. So ffe tufokasinga ku birungi ne twetereza bwe wabaawo ekiganye ne tulaba tukivunnuka tutya. Bannayuganda b'omulimu bagwagadde guno gwe mukola bagusiimye. Kati w'olabira nti bannayuganda omulimu bagusiimye nga rediyo zonna zoogera nga TV zonna zoogera ebiri negative
basigadde beewandiisa era basigadde bagenda. Bw'oba oyagala okukakasa genda Entebbe olaba abaana we balinnya ennyonyi naye nga bibyo weebiri era bakyayogera ebibi byokka naye nga ate nawa ne Uganda ebibi weebiri ng'ate bingi. Bw'oba oyagala okukakasa nti abaana bagenda ebweru genda Entebbe ojja kwerabirako ojja kukakasa ojja kutuula otunula olabe nze nalaba nze ndaba bwe ngenda Entebbe ngenda ku byange birala nkima bantu bange ntwala bantu bange omuwendo gw'endaba ogulinnya ennyonyi natuuka n'okutya ne nga tebaggweyo. So twanzege olunaku olwaleero bannaffe tubadde ne Kasubo Elina okuva mu International Employment Linkages. Olina ebintu ebirala byoyagala okugamba abantu abo n'okubakubira omulanga obuteewaza baana baabwe kugenda kukola? Nina kyenjagala okubiriza kansooke ne bakadaama abali ebweru abakola tubeebaza okubanga gye muli mukoze contract zammwe muzongeza muzimaliriza naye kyenjagala obbagamba nti gwe beera focused tebakujja ku mulamwa bw'oba olina kyoyagala okutuusaako. Ekirungi kyonna kitera kuba ng'oteekamu amaanyi go obuvumu obumalirivu n'olyoka okifuna. Teri ssente bw'onoosigala Uganda teri ssente gye bagenda kuleeterawo ku mukeeka bakuwe nti otudde nnyo zizo kwata. So olina okusituka gwe kennyini ogende okole. Then n'ekirala nze bwe mba nkututte ebweru okukola nkufunidde omulimo sinze ngenda ogukukolera. Beera n'empisa gondera bakama abo kola ky'olina okola. Baana baffe abasinga social media bamazeewo. Olina ekizibu mu kifo eky'okujja ku kampani eyakutwala obagambe ekizibu kyo ogenze ku social media oli mu kifo ky'oŋŋamba tukuyambe tutandikirawo kubanga ffe twekakasa nti bwe wabaawo ekizibu kyonna tulwana ne tukimala. So mujje abalina ebizibu mujje tujja kuteeka obwongo wamu tujja kuvunuka obuzibu obwo. Then mwabali ebweru nga olina ekirooto kyakugenda kukola bweru jangu tukutwale training gye tugenda okuyisaamu ejja kukola bulungi ogenda okutuukayo nga kyoyagala okimanyi. Maliriza ngamba nti teri ssente gyototuyanira okujjako eya Museveni simanyi agabira abantu sente simanyi naye ate neeyiganga gye yagaba emyaka 5 emabega taddangayo. Naye mukulu twaho okimanyi nti sente empe teyala. Zimanyi bw'oba oyagala okunyamba njigiriza bwe bavuba ekyennyanja tompa kyennyanja kuba bwe naamala okirya nenkimalawo enjala egenda kusigala ennuma. Mpe eddobo onjigirize ne bwe naavuba ffe kye tukola. Twanza nnyo twayanzeege munnaffe abadde naffe olunaku olwaleero. Okola ngani? Nkola nga assistant manager training and follow up ebyensomesa n'ebyokugoberera abaana baba bagenza okukola mu kitongole ekya International Employment Linkages ekisangibwa Ntinda Mutesa Road. Twanza nnyo twayanzeege Kasubo Elina yoyo gwe tubadde naye olunaku olwaleero. Mbagaliza olunaku olulungi nate ekiseera ekisigaddeyo mbagaliza ate omwaka okumalako nga muli balamu ate era nga mwongerako ku nsimbi. Ensonga lwaki tukola programu zino okujjamu ke bayita akatima bakayita batya okutya kastigima ako okutya okutwala n'okugenda ebweru. Bannaffe mukyewale mugende mukole kubanga wano wonna buli kizibu kyonna kyoyagala okwogerako ebweru na wano weekiri. Simanyi abaana mubasasuza ssente mmeka abawala abagenda? Kisinziira. Nolwekyo omwana omuwala mutwale agende akole, omwana omulenzi mutwale agende akole. Kye tubakubiriza omulanga okubeera nti mwongera ku mulina akasente ke muteeka mu nsawo. Nze twaha mukiibi
mubeere bulungi. Program Kadaama bwete bwegenze ya sabbiiti eno mweraba.